Alien skin my brother. Lero tugenda kwawukanamu. Omanyi bagamba nti ensowere kwagala yekugwa kubwa. Ekituufu ekikolwa kye wakoze ekyokulumba ekitebe kya Nuupu. N'otuuka n'okuwandiika ebigambo bya fango ne ku bisenge by'ekitebe ky'abasajja. Kikolwa kyabadde kya busiru. Kikolwa kya bugwagwa, kya butalowooza. President Museveni asiiba ayite Makerere Kavulaawo. Era offices ezaziraba. Abane n'emmundu ezikuba ennyonyi, abane bataliyani, abane motoka ennwanyi, abana buli mashini yonna esobola okusaanyaawo buli muntu yenna mu ssaawa entono ennyo. Ne lwaki olowooza premises ezo aziyitako buyisi nga ataziraba? Alien skin golowooza osinga President Museveni okuwala na Bobi Wine. Gwe lwaki olowooza nti tagoyinga beyond? Njagala ojjukire si papa, my brother top 10 nkukkiririzaamu nkwagala naye togenda beyond. Tosukka limits zo. Kyabuntu okuwakanya Kyagulanyi. Naye okumulumba kyabujega. Oli omusajja ali mu business ze, ali mu politics we, naawe okola bibyo. Ge mazima ga Katonda mu ggulu, tukwagala tukukkiririzaamu oli top 10, lete twagala okola ensobi nga tulaba. Gwe tosinga President Museveni, n'abantu balina buyinza wano b'amagye ku kyawa Bobi Wine. Naye olowooza lwaki offices ze baziyitako buyisi? Watyanga ogenza awo ne bakubirawo ne bakutta. Kale n'okubirawo omuntu. Politics agoyinga beyond ku kyemulowooza. Buno bulamu bw'abantu. Awo waliwo abaana ku kitebe kya Nuupu nga baasalawo okufana muntu. Watyanga afudde naawe. Si papa wano yalumba ekitebe kyekimu. N'akubawo n'amasasi. Yakomekkereza aliriddawa. Watyanga ezo office za Museveni. Nga ddala Bobi Wine ali mu katego ne Museveni. So, nsaba muganda wange. Tumanye we tukoma. Amanyo galina tukukkiririzaamu gwakulembera ghetto, gwe top 10, gwe top 100. But know your limits. Ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi eno. Si paperi effujjo yalikola ali mu kkomera. Si paperi effujjo yalikola n'abalala bazze balikola. Tunuulira Gravity. Yakwata akasawo ka seminti n'akatwala ku biiki y'omusajja. Tunuulire engeri gy'atambulamu musical. Tukukkiririzaamu. Mulimu n'abakuwagira nga Nuupu. Kuba endongo yo wagira abantu bo. Naye tolumba business ya musajja. That's my simple advice. Nsigala nkyakuwagira nkukkiririzaamu naye nina okuteeka mu layini entuufu. Simanyi bigambo bino binaakusanga oba bwe binaakuyisa. Naye nze ndi faaniwo top 10 kibanda naye ebyo byokola okulumba offices za Bobi Wine. Oyinza okuba olina kyobala naye bonna abazze babikola balina gye bakomekkerereza. Tuwakanye, tuwagire naye tetulumbagana kugoyinga beyond. That's my advice. Ayagala ogenda ebweru bantu bange emirimu egitambulirawo gwanga lya Kuwait, Qatar na Abu Dhabi kola ku bisaawe bya nnyonyi. Twetaaga abawala n'abalenzi 305 baba bafuna salary wa milioni 1.5 bakirina, ba waitress ne ba waiter milioni 2 n'aba basindika obugali ku bisaawe milioni 1.8. Abawala n'abalenzi emyaka 21 paka emyaka 36. Sente zoteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Tunoonyeeko ku noti 74, noti 6, 72, oba noti 7 mukaganya 17 45 27 genda kuba tufuna butereevu mukwano kubire ko interviews egenda maaso alenyo nabalire dala alhamdulillah mafia nange nkwebasa amin kwebalenyo balire dala kanande ndebaza mwebalire dala emikutu abamawulire babloggers bayutuba kanande ndebaza kuna bintu byinza kwogera olw'embeera gye tutambuliramu era ng'omubyinsi ng'eddisa naye mbeeraga n'okwebaliza ddala okuva ku ntobo y'emitima gyange nebaza bali amanyi nze naawe wallahi era ojja kuntwala kumaanyi gamu nina essuubi buli kimu kijja kutereera nga ye mubeezi waffe nemwebaza buli omu naye kimanyi omusumba wange alla munsaasirira munkuumira agamba yagera magezi mukazi gwe yagala embaga ebeerewo amanda soma kugeyagala nsonde kugwe